Osibye otya munnange ettuntu lyonna leero bali kwekumira ku Projourn Media TV gwatana bakulabika nti osubscribe yagenda maaso okikole mu bwangu nnyo nsobole okutuusa Kamule gaffe agabeera gakagwawo mu bulambalamba ate gwe yeekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia yonna gy'oli Bahrain nawe munnayuganda akyekumidde ku Projourn Media TV webale nnyo webali ezzala webale nakulabika nti oyina emirimu gy'otuusaako engalo okusobola okulabika nti obulamu nateera bugenda maaso mu kaseera kano mbasuubiza ne mbagamba ngenda batuusaako kigaliro ki eky'abantu abafudde mu kiseera kino njagala okutegeeza nti abasirikale babiri bakakasiddwa nti bo ate bafiiriddewo kubanga wagenze maaso okulabika nti bomu emu ebeerawo awo ku Parliamentary Avenue endala ate neebeerako yawo ku CPS awo wennyini ku Central Police Station wegenze maaso okulabika nti nateera ebeerawo mukimanyi bulungi nti ebintu ebyo bibeerawo abasirikale banguwa mangu okulabika nti bataasa embeera ebeera etuseewo oba bagezaako okulabika nti bazikiza omuliro guno omuliro guno gubadde genda maaso n'okulabika nti nateera gugenze maaso n'okutulikira mu mmotoka emu ebadde mu kifo kino kyennyini banange bwe batyo abasirikale batadde mu ddene naye ate kimaze okukakasibwa nti abasirikale babiri omwogezi w'abasirikale abadde nategeeza nti abasirikale babiri bafudde mu kiseera kino kyennyini mwezi no bomu ezigenze maaso n'okulabika nti zitulikira mu bitundu bino byennyini wano e Kampala bwe batyo abasirikale babiri tetunamanya mannya gaabwe be bani era nja kubanga kutuusaako wano wennyini naye ate mulimu n'omuwala omulala akoseddwa nnyo feesi ye yonna enegenze maaso n'okulabika nti esaanyizibwawo mu kiseera kino kyennyini wenjogerera abantu abasinga bafunye obuvune bw'amaanyi nnyo muve ku ziri ze tubadde tubawa naye ate bano bafunye obuvune bw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira mugende mu maaso katusabe ne Katonda emyoyo gy'abasirikale bano ababiri abatuvuddeko mu maaso agiramuze kisa naye katusabe n'abo abafunye obuvune bambi musonyimu katono famire zaabwe zisobole okulabika nti nateera ziguma kubanga munnange tetulina kyakola kubanga mu kaseera kano bali mu bulumi abantu bano bakoseddwa nnyo abamu feesi zaabwe tezitatunuulikikako musaayi biboobe maziga meerere gegagenda okugenda maaso wano mu ggwanga lyattu Uganda mu Kampala okusingira ddala tetumanyi kiki ddala ekigenda maaso n'okusaanyawo obulamu bw'abannayuganda naye katusabe Katonda oyo atakuumira mpeera agende maaso ng'akyatukuumye abamu abakyaliwo Katonda tetumanyi mbeera ki tetumanyi butujju bwa nabaki buneeno bugenze maaso n'okulabika nti butuuse kweryesa nti abaana b'abantu bali kufiirwa obulamu bwabwe mu ngeri etategerekeka abaana b'abantu bakeera bagende banoonya ekyokulya mu kibuga Kampala naye ate raba mu kiseera kino bomu zifuuse bomu mu bitundu ebimu waneeno mu Kampala banaye tuze tubibatuusaako ne tubategeeza ne tubagamba ate n'ekirala ekisinga okwasa ekisinga okulabika nti kirungi nnyo twabibatuusaako wano nga tebinaana kulabika nti nateera bibaawo ng'omukulu Fred Lumbuye akoze kino n'omutima gwe gwonna n'ebirowoozo bye byonna kubanga avaayo n'apostinga ku social media platforms n'ategeeza ekigenda okulabika nti nateera kibeerawo bino bitandise okulabika nti bigenda maaso nga bibaawo abantu bali kufa abasirikale babiri bakakasiddwa bafudde tetunategeera baani abalala naye kigambibwa nti abantu abasinga bafudde ate abalala bakoseddwa nnyo genda maaso nga weekuumidde ku Projourn Media TV ffe tukyakuleetera mawulire mangi nnyo kubanga ffe twewayo okuweereza n'omutima gwaffe n'ebirowoozo byaffe na buli kimu ekyaffe osobola okugendako ne weewungulako n'ogendako ku projournmedia.com gy'ogenda okusanga amawulire ag'entertainment saako n'agaga sports gotasanye kulabika nti nateera ogenda mu maaso ng'osubwa nja kuba nateera nkomawo mu bwangu nnyo tosanye kulabika nti ova ku Projourn Media TV kamalosoko ogenda onywa ku twendo tw'amazzi kankomewo naye katusabe Katonda emyoyo gy'abagenzi bano abagenze agiramuze kisa kitalo nnyo ddala kankomewo.